Yo, you don't want to say Uganda worldwide. Yeah, it's your boy Ziza Bafana. Yo, tuli ku video shoot wano. Ngambe mani bili abiri. Yo fetwa nanso gikola ki. Ababatu wagira ababalinda ne baga omusajja biki era byonna tutandise so. Bigenda dopinga nga bingi ne tutandise wano n'abatalina Ndongo kye tutandise nakyo. Kuba kati Ndongo saawa eno ya tabu nnyo nti abasinga balemeredde ne bayingira ebyobufuzi abamu balemeredde ne bayingira ebyakikati nti abatalina Ndongo baba bakola ki. So kye kayimba ko kikategeeza nti bw'oba tolina Ndongo mu bintu bingi, bw'oba tolina ssente oli wakukaaba nnyo, bw'oba tolina mubiri oli wakaaba nnyo, bw'oba tolina magezi oli wakaaba nnyo, bw'oba tolina kiddako oli wakaaba nnyo. So kiri about abatalina Ndongo ye gwe mulamwa nenga bingi byoba tolina naye ng'obyetaaga, oba tobina oba wakaaba nnyo kwe kukaaba kwabo abanoonya bye beetaaga. So ke kayimba ako. Oluyimba mulimu ekitundu kye mugambye nti bagamba nnyo nti masikanka naye nga mbasingawa. Kyo abadde ogezaako okuleeta message. Ffe batutrending sa bagamba mbu tunywa nnyo enjaga. Nate mu njaga eyo gye tunywa gye bagamba ate tudropinga waka ate abataginywa tebasobola kubaako kye bakola ki kye badropinga. Kyobula nga tubakisana tugamba nti mmwe mugamba nti ffe tunywa enjaga nate tuyimba oba tudropinga ebintu oba ndopinga ebintu ebiri musical ng'ate abatonyaga tebasobola bikola ki kubikola. Kitegeeza guloga nti tunywa enjaga oba oginywesa abataginywa kuba kitegeeza babwe baba batwagala nnyo nga baga kitegeeza enjaga gy'onywa okukola bino kitegeeza si njaga yeekola bino oba born talented bw'otyo era singa bali baginywa ne bakola ebyo singa bangi baginywa ne babikola ki ne babikola. Of course nze ndi musician abantu kye bamanyidde musiri muddusi siri kibuduro bande bamaaso ga kamera mbanjogera about music biri abiri bino byonna byembaddemu kutambula mawanga biki genda biki kakati ebintu biwumuzza biri abiri twabagamba obwakabaka bwakomawo kingdom abaddewo n'ebizibu bino ebituuba tuyimba ku miramu egiriwo nti eggwanga budget esomye eri eggwanga kyokka nga bakulaga mbuna ebbanja libanjibwa okusinga ate budget yaki yeggwanga byebizibu kitegeeza nti eggwanga baba libanja gwe omuntu wa bulijjo oba oli bubi. So ebizibu bibadde nga bibawuuba tugenda tubazzako kayimba nga mukimanyi nti tetugenda baweza kuba ffe twatondebwa tuli babaka tuweereza bubaka bwa kuyimba. So bingi ebijja kano kabatalina Ndongo tulina obujja bayita kafe javazi tulina obujja kimanya biki ebyomukwano ab'omukwano tulina obubuulirira tulina obukomaninga gavumenti etuwa ebyaffe tulina gamba nti malwaliro tewali ddagala tewali bino nga twagala gavumenti yabeeko byetereeza. So tuli bayimbi awe tuyimidde tetuli biki naye tuli bayimbi. So mu kuyimba mwe tuyitira okubaako bye tukola bw'oba otugoberedde nnyo ng'otuwuliza nnyo buli lwakutana tuteekayo oluyimba ku YouTube channel yaffe oba osobola okugoberera n'otegeera bye tuyimba nti tetunava ku mulamwa tuyimbira ddala ekyo ekiri music kyetulina okuyimbako kuba music ategeeza ekyo ekitukwatako oba ekikukwatako mu bigambo. Waleeta Naza abantu n'obagamba okumyokyo kyekyabaawo bawajja ate n'obanga ayagala okulaba anti kakati mmwe mumanyi okuleeta ennyimba ennyingi kwe kuyimba kakati mmwe kye mumanyi kibanga gwe bona ogamba mbuno olina kulaga muyimbi omu buli lunaku ku shoyo ku TV si bwe kiba abayimbi abalala balina okujja bakole ki bayimbe kibenga kinyuma. So kati ebiseera ebisinga mmwe temuvaliwe nga temubalirirangako omuntu aba akoze vidiyo aba agitaddemu ssente mmeka okitegeera omuntu asobola okukozesa akwata vidiyo nga y'omu naye nga ati concept tekola ki tefaanagana nga concept nze gye nkozesezza etutte ssente mpitirivu okitegeera okumpya ekubaganyiriza mu vidiyo omulala emirundi ng'emeka ng'esatu oba ebiri. So kati kyetubaako tuyimba music oyo twagale mu mutegeere nga ffe twakitegeera nti nno bwe mwatutegeera nti ono muyimbi nakyo twakitegeera nti nsobi nnyo okuwa omuntu ekintu kyekimu buli kaseera nti omuntu bwe bakuwa emmere n'olya kati oddamu okulya olulala n'oddamu tolya buli ssaawa tolya buli ssaawa. Bw'oba mukyala si buli musajja mbu gwosanze abeera akukozesa oba si buli musajja buli mukazi gwosanze oba kisajjasajja oba kikazikazi buli omu bwe babanga buli omu akumanyi. So kyekitegeeza nti nno music tumubabwa mu muyige kuba naye wenyini wenkubuza akayimba ka Nazaala ne bwena okubuza meaning yako nza okuba nga tusajja nnyonnyola bulungi nti tukyalina mu kunnyonnyola kayimba ako nga bwe tuba twongedde ate okuleeta endala katwalese kingdom tubuza ate kingdom kyeki kubanga okitegeera nti obubaka bungi eyo naye teemu yakunnyonnyola tugiina kati nze obubaka bwengenda okutwala okunnyonnyola Nazaala ye teemu gye nkugamba nti nno lwakuba nitubeera mu biwanvu naye nga ate bye tulina okwogerako nti Nazaala kyekinaza bali oyimba ku kiki ekigenda mu maaso abo bakitegeera well and good naye kati kyekyo kiriwo nitukuwa content nga muzito osobola okuba nga aliisa amatuugo osobola okuba nga bomukompere nga tomuzuula wabula okujjako ng'otugaye nti ate muleete omulala oba mutunnyonnyole kino ekintu kye mwayimbyeko kyeki. Nina album gye ndiko ezo ezimu kibanga gwe bona okola program okuba music n'ogamba tulinayo bu bonus tracks kati no bonus track buli collaboration gyolaba gyenkole ba bonus track nti ku album gye ndiko gye bayita discipline gye sinata kuliko ennyimba zinazaala zi kingdom zibizibu okitegeera so kati zijja nagamba eriko ennyimba esukka mu abiri so kiba kitegeeza nti ngezaako okukwatayo ku bonus tracks za ya album mpaka lwetunagita ntugamba official album yeno kujja kuba akoze omanyi nezotakola ki nezootamanyi tugenda tugitaako official nga omanyi nti eggwanga lyaffe ne boota album okujjako ng'okibalidde ku internet ne boota album wano kizibu
ogamba ogenda gifunamu ssente ku ground okitegera okujjako okuta albamu bakuyite ogenda oyimba ebikinga bwobigattagatta tebakyobola nti wano abayimbi kiri kyemuliko ekya legendary kati betuliko betugezaako okukola akatalekeka of course akatalekeka be bantu okwebereramu nti buli muntu bamuzaala yekka agenda kufa yekka mu kanyomero kano koolimu mu challenges zetulina mu nsi olina okubaako byomanya ne byozuula gwe ng'omuntu waliwo betagenda kuzuulira abasinga tukulidde ku bantu abalala ne batukuza bubi ne batuteekamu ebintu birala ne batukuza ne batulaga nti life bonga bagirowooza bweri ne tusanga mu bukulu nga birala tukuze nga batutwala ku ssomero tusome ne twesanga ne bwoba okuze ng'osomye ebiyinza okuba nga tebikola ebyokusoma mu bukulu ng'ate kati maanyi go ag'obutonde ge gakola ki ge gakola okumanyako so bingi nnyo betusanze mu bulamu buno so ekigambo okumanya kyekiriko eri obulamu bwange era nkibategeeza nti bwe mwebuusa gwe okubeera obulungi oba gwe okubeera owakabi kuba kumanyako kubanga omuntu amanyi yaliwa yagamba kandeke omuze omubi nkola obulungi aba yeetegekera ekyo mu maaso omuntu alina okumanya so guno omulembe gwakumanya abamanyi kyekiriko so mumanye kuba okumanya kyekiriko kyobula nga ffe twakyusa peesi lwaki kuba bwe mwatutegera ntumanya nti mutusulamu byamakulu byerere mutusulamu bintu binyuma kitegeeza ebintu ebinyuma n'ebyamakulu babiwa obudde so mali obulamu bwe obuwa obudde okwezuula n'okumanya kyolina okubeera mu bulamu obutebonyabonya okuba eno ye heaven nze bwe nsuubira kubanga engeri gy'otwala ensi bwe kutreatinga bw'ogitreatinga obulungi ekutreatinga bulungi bw'ogitreatinga obubi ekutreatinga bubi so kyobalaba nti gwe bw'oyeyisa obubi eno olaba geena ku nsi bwe weeyisa obulungi olaba ggulu so tutambule mu kintu ky'okumanya kyekiriko abatalina Ndongo bakaaba nnyo abatalina amagezi bakaaba nnyo abatalina sene bakaaba nnyo olya yo kingdom come Bafana nkuba show abatalina Ndongo kaboom mash them you don't know yesebo namwe mwebale Mulabo TV yali yagadde okumanya gaffe amanya agange tegakyuka nze Black Diamond abatalina Ndongo Diamond twali yagadde okumanya eno Mulabo TV yali eyo olina ennyimba mmeka ine ennyimba 7 kati naye ninako video kati 3 eno abatalina Ndongo yakusatu olina ennyimba 7 zizannyawa just zibadde zikyali mpya ngeri gye mbadde ebweru w'eggwanga mu South Africa mbadde n'akakomawo guno omwaka oguwedde n'enzija n'ekitandiko kitambuza guno omwaka 2019 kyova olaba amaanyi mangi nnyo esebo ezo nzikoledde wano yesebo South Africa ndi musajja munna bizinensi eri nina emirimu gye nkwasaganya ntunda engoye engatto biki nina boutique ye South Africa ate ne bannayuganda bampagira nnyo be bampa amaanyi ogenda ntandika okukolera eri ng'e Uganda bwe nnyimba yesebo anti east or west home is what ye best yes Bafana oyo omusajja oyo Katonda walaga mwewulira nnyo ebigambo byayimba mbyekakasa nti ye Katonda waki waraga kyovola bannamubuukidde nange Black Diamond andeeta at least abatalina Ndongo bakaabeko bukaabi yesebo walabenga sio right decision okuba omuntu ataliiko nga golonze okubanga bakuleta mu industry anti bw'abanga taliiko nga yali abaddeko kitegeeza era asobola okuddako esebo music yalimu ebisoomozebwa bingi manager waba influencer babona nnyo nga manager ndi under gundi ya Bafana eyo management ye yenkwasaganya olwandabye nga nakadde Uganda ne bagamba Black Diamond oyo yayinza okutukolera waaka ne bansayininga era ndi mu kibiina kya mwana mulenzi Ziza Bafana kye bayita Magiki Town esebo abalabi ba TV mwenna abali eyo just mwongeremu amaanyi mukunjagala mukumpagira n'okwagala miziki wange kubanga nazze ne waaka problemu nga bwenkuba nkubira ddala problemu ate si papa mu byenkola ndi mugezigezi mbu najja ne waaka problem nga bwenkuba nkubira ddala problem nze nina waaka si papa mu byenkola ndi mugezigezi bawoza skanka nti nywa skanka ate nembalaga ne waaka mwe mukikaliba ntenda nze bampita Black nembalaga ne waaka nze ndi versatile Diamond Black versatile ebyange nkuba style kabu skanka ojinywa obato just nayimbye buyimbi naye nga skanka simukozesa yesebo
Ndongo video shoot taking up by then was say yo tuliwa tulirugoba yo byonna tugenda kubikola nga tulirugoba away sis vile then was say yo mina mziza Bafana you don't know katonda wara so ne kano kanko kama nimere so we run the business straight out magical town massacre management introduced new system cha kabili Abatalina Ndongo bagenda kukusaba